Kubali na tetu genda ko mu disitulikiti okuli Buko Queen capturwa sakate n'ebitundu bya Sebei abakyala bali okumpi mu 19 bavuddeyo ne bayo ebikozesebwa byabwe badde bakyagenda maaso n'okupana tenga babikozesa mu kukechula abaana b'obuwala n'abakyala. Bino bigenza okubeerawo natenga gavumenti yavayo okusobola okulaba nga enteekateeka eyo ekolebwako okusobola okulaba natenga ekikolwa kino kirinyibwa ku nfeete. Abakyala abasoba mu 180 bavudde ku by'okukechula banaabwe ne bawaayo bye babadde bakozesa eri minisita ow'ekikula ky'abantu. Ani baginye kimabonda anu basabon kikweganisa boda kisipate chaigu ngamumu kabisa nyigima. Bano basinga nnyo mu disitulikiti okuli Buko Queen ne capturwa mu bitundu ebya Sebei era kati essira balitadde ku kufukirira ebirime banyikirire obulimi n'obulunzi. Female genital mutilation ekolebwa ku bawala abavubuse era bano baleeteddwa ebushenyi mu bugwanjuba bw'eggwanga okuyigira ku nnimiro. Minisita omubeezi ow'ebyobuwangwa Peace Mutuuzo agamba nti baagala okukyusa obulamu bw'abantu mu kitundu ekya Sebei. Birds like chicken which ordinarily they do very well in the captura. Train them on how they can keep them at home and keep in bigger numbers for them to determine their destiny, for them to determine the amount of income they would wish they desire to have, so that they get out of FGM with conviction, but also replacing it with an alternative rite of passage. Minisita Mutuuzo ayongeddeko nti mu mulembe guno okukomola abakyala tekukyalinamu kifo ekirina okudibizibwa. We have dug those people underground and they have come out to light. And it has come at a time when government has taken up the 13th pillar on mindset change allocated to the Ministry of Gender, Labour and Social Development. Obulumi abawala bwe bayitamu mu kitundu kino ate babafumbiza nga bato ne babalesa okusoma nga bo bagamba bwe buwangwa bwabwe era abamu baddukira mu ggwanga erya Kenya wadde nga nayo ebikolwa bino gye biri. We would go to Kenya to practice the same FGM. We are going undercover. We are even going in churches during the night when it is not expected. It had gone off seasons when it was expected, to times when you would not expect it at all. Enkola eno erinnyo mu mawanga ga Africa era abakyala abali wakati w'obukadde 13 ku 15 okwetooloola ensi yonna bayisibwa mu mbeera eno ey'okulumwa obujiji nga bakekejjulwa mu bitundu byabwe eby'ekyama. Byatumusime Gerard, Salt TV, Omunyo.